نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tumutenderezo w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atutuusizza mu kiseera kino nga tukyali mu bitonde ebikyassa mwezi ogw'omukaaga, ennaku z'omwezi ziri 25 mwezi ogw'omukaaga omwaka 1443. nabwe kityo mu mbeera efaananako bwetyo kitegeeza nti tusemberedde omwezi omutukuvu ogwa Ramadani. Emyezi ebiri emijjuvu gye gibulayo okubanga tutuuka ku mwezi omutukuvu ogwa Ramadani. nabwe kityo abooluganda ab'ebitiibwa tubakubiriza naddala abaami abatugoberera ku mukutu gwaffe guno ogwa Rawda Islam Media, bana wattu okujjukiza bakyala baffe ababeera nga balyamu mu nnaku mu kisiibo kiri ekyayita, babeere nga mwana wattu bajjuza bagende okutuuka mu Ramadani eri ejja mwana wattu nga bamaliriza oba bajjuza dda mu mbeera efaananako bwetyo. Tubeebaza abatugoberera ku mikutu gyaffe gyonna ku Facebook, YouTube ne WhatsApp groups zonna. Bannange tubeebaza abooluganda ab'ebitiibwa, tusaba ow'ekitiibwa Allah abeere nga mwana wattu atumalira. Twebaza baganda baffe bano aba Rawda Islam Media, nga mwana wattu omulamwa gwabwe omukulu gweko okubeera nga batwala obusiraamu ku leve endala. nabwe kityo tusaba yenna atannaba twegattako abeere nga atweyungako insha Allah. mu kaseera kano mu studio siri nzekka, ndina omuwalimu waffe mwana wattu Sheikh waffe Sheikh Abbas Senkuba Sonko, nga gwe tuli naye mu studio agenda kubeera tugenda tambula naye nga ayanukula ebibuuzo byaffe ebyabuuziddwa, tubeere nga mwana wattu tufuna ansa zaabyo insha Allah. nja kusaba omuwalimu abeere nga abatoolera ku salaamu abalabi baffe bonna. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. tumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala, tumutendereza, tumusaba Allah sokusasira ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. abawuliriza ba Rawda Islam Media n'emikutu gyaffe gyonna tubabuuzaako nga tubatoolera ku salaam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Faddal. Nam barakallahu fikum. Mwalimu waffe yoyo gwe tuli naye mu studio, katugende direct mu bibuuzo byaffe. Sheikh musiraamu abuuza ekibuuzo agamba nti kikkirizibwa okukola transplant seeka okujjulula amazzi oba okujja amazzi g'omusajja agazaala ne bagagatta n'ag'omukazi ne bafuna baby. Obusiraamu kikkirizibwa okukola transplanting? enkola efaanana bwetyo eri minal mustajiddaat, ebintu ebipya ebibadde tebiriiwo okujjako nga bizuuliddwa, ate nga oluusi biyinza okuyambako ku bulwadde abantu bwe babayina, ng'oli amaze ebbanga nga tazaala naye nga obuuza lwaki tazaala, bamukebedde amagi malamu, akola bulungi naye nga takola tazaala. Ati enkola eyo erimu ensonga 3. ensonga esookera ddala okubeera nga transplant gye bakoze omusajja mulala n'omukyala mulala, amakulu si bafumbo. enkola eyo amateeka g'eddiini gagigaana, eri haramu. lwaki? wabeerawo ikhtilaatu sulala, okutabikatabika gye bayita olulyo.
enkola ey'okubiri kwe kubeera nti omusajja mufumbo naye omukyala naye nga mufumbo. Kyala ne babeerako amagi engeri gye bagakuttemu sayidi, basobole okubeera nga amagi ago bagenda galamusa bagateekemu ekiriisa gasobole okubeera ate bagazza mu nabaana w'omukyala ono. Enkola nayo ntuufu amateeka g'eddiini gakikkiriza nti osobola okubeera ng'okikozesa kubanga ono mukyala wuwo ate naawe kennyini oli bbaawe. Bwe baba bakoze amagi awo tewali kutabikatabika era omwana gwe baba bazadde awo ali halaali. Enkola ey'okusatu kwe kubeera nga omusajja bakwata amagi ge n'ag'omukyala ne babeera nga bagakuliza mu tube nga tegakulidde mu nabaana. Enkola eyo nayo abamu ku bawalimu balaba nti teyina buzibu singa abasawo baffe balaba nti teekose mwana ono, singa babeera bagikozesezza n'akula nga teemukose, tusobola okugikozesa. Wallahu ta'ala a'lam. Ne zibeera nga enkola bbiri ntuufu, enkola ey'okusatu si ntuufu. Enkola etali ntuufu kwe kubeera nga abantu bano si bafumbo bombiriri. Enkola entuufu singa babeera bafumbo ne babeera nga bakikoledde ku mukyalo ono, bakikoledde ebbali ne bamala ne bakizza mu mukyala. Enkola ey'okusatu y'okubeera nga bombi bafumbo ne bakikolera wabweru ne bamukuliza omwana mu tyubu. Ezo enkola ebbiri zombi ntuufu. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Ono agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Agamba nti nsaba kunnyonnyola ku aya y'enkaaga mu surati al-Ghafir. Aya y'enkaaga suratu al-Ghafir zegamba nti waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yagamba Allah wammwe yabagamba ud'uni munsabe astajibe lakum nja kubaanukula. Abo bonna abeekuluntaliza ku ibada yange ey'okunsaba bagenda kuyingizibwa omuliro jahannam dakhirun nga banyoomoofu nga bakkakkamu baswavu. So ne kibeera nga okusaba ibada. Allah yali atutegeeza nti okusaba ki? Ibada. Era abawalimu baffe bafuqaha bagamba nti kyebayita ibada al ibada tawqifiya, kyebayita ibada naqifu min haythu ma waqafa al qur'anu was sunna. Tukoma qur'ani we yatubuulira ku ibada ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Akati oli bw'aleeta enkola yonna ey'okusinza nga yadduwa nga teriiko njigiriza Allah gye yatuyigiriza oba sunna, amateeka g'eddiini gagitwala ne gakikasuka mu kasero, eyo tebeera nkola ntuufu. Kuba Allah agamba innal ladhina yastakbiruna an ibadati, yenna aneekuluntaliza ku ibada yange ey'okunsaba agenda kuyingizibwa omuliro. Ne kibeera nga abantu abasaba edduwa mu nsaba etali Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gye yayigiriza, enkola eyo ya bulabe, tugyewale tugiveeko. Wal ilmu inda Allah. Nam, barakallahu fikum. Sheikh agamba nti nina alusa naye nsiiba ate ne mmalako. Okusiiba kawange kukkirizibwa oba nfuna omusango? Alina alusa ate asiiba n'amalako. Siiba kutuufu nnyo, agende mu maaso n'okusiiba kwe paka waaliwulira nti akosebwa, olwo ataazuule butya bw'asobola okukikwasaganya. Omuntu yenna omulwadde alina ekirwadde kyonna ng'osobola okugenda mu maaso n'okusiiba, tukugamba genda mu maaso n'okukola ki? N'okusiiba, olw'obulungi bw'empeera ekwatagana n'okusiiba. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, man saama yawman fi sabilillah, omuntu asiiba olunaku lumu ng'alusiibidde mu kkubo lyani? Ly'owekitiibwa Allah. Ba'ada Allahu wajhahu ani nnaari, Allah yeesambye ekyenyi ky'omuliro 70 khalifa, emyaka 7. Allah ng'akwesambya ki? Muliro. Au kama qala alayhi salatu olunaku lumu. Siiba lunaku lumu ng'olusiibye ku lwani? Ku lwa kitiibwa Allah. Lwa Allah. Allah yeesambye ekyenyi ky'omuliro emyaka 7. So obulungi bw'okusiiba bungi Allah yabwogera.
kati gwe genda mu maaso n'okusiiba okutuusa bw'onaalaba nti ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala akuteereddewo embeera esobola okukuggyako ate era ogezeeko naye olw'obukendeevu bw'obukkiriza bwaffe osanga omuntu nga yeetafaayo kasita awulira nti nina lusaazi khalas taddamu kubeerako nekyakola ki nekyayogera ku nsonga eyo yagenda mu maaso nakulya emmere era bamubuuza bannaye nina lusaazi tukyewale wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Agamba nti essola za sunna zino bbiri zimbuzaabuza kuzza eriwo eyitibwa salatu duha eyitibwa sunrise kwegamba esaalibwa mu kiseera ng'enjuba evaayo n'eyokusaawa nga 5 ez'okumakya bwenzisaala nganyulwa ntya. Shuruuku abamu gye bagamba mbu ya sunrise newabeerawo esaawa ennya abalala gye balowooza ye duha. Essala eyo yeemu olw'ensonga neyaki ne duha olw'obujulizi obwajja nga bulaga ekyo waliwo abazaawula naye ze zimu nti duha gye yali ategeeza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otunuulira ekigambo nabbi kye yagamba man salla alfajira fi ljamaa omuntu asaali sola yaki ya fajiri mu jamaa thumma qa'ada yadhkuru Allah oluvannyuma n'aleeta adhikaari n'atuula n'aleeta obulaadi thumma hatta tatlua ash-shams okutuusa enjuba weekola ki weevaayo thumma salla rak'atayn enjuba n'asala raka 2 yagamba nti kaana lahu mithla ajiri hajjatin wa umra afuna empeera ng'eyaki eya hijja akoze hijja ne umra tamaman nga bijjudde nga bikoze eki nga bijjudde. Abawalimu bangi baalaba nti salatu duha naye ng'esaalibwa kukuvaayo kwaki kwa njuba nabwe kityo hadithi endala zaaga nti salatu duha hiina yarumudu alfasila kyebayita essala ya duha bw'olaba nga akaŋŋamiya akato katandise okuwulira omusana wansi era nayo salatu duha kitegeeza ki nti salatu duha etandika enjuba yakavaayo. Ekigero kyaffumu inda baadi lulama au inda kathirin min ahli lilm balaba nga enjuba baba yakavaayo ekigero kyaffumu eyo salatu duha wetandikira nekoma ng'enjuba tennaba kukyuka kubeera ng'eva wakati saawa nga 6 awo salatu duha bagamba nti wekoma. So shuruuqu eba salatu duha byebimu wallahu ta'ala a'lam. Seeka barakallahu fikum naye alabika ekimubuzaabuza nti eri asala salati al-ishraq byafuna nti abanga akoze eki akoze hijja ne umra ebijjuvu ate duha nti aba asaddakidde ebiyungo bye kiri kitya sheekh awo la teri kyo kibuzabuza empeera zonna ze bagenda bateeka ku ssala ezo zitegeeza nti ozifuna nga tokendezeddwa naye nga yonna esigala salatu ki salatu duha. Agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh omusilaamu asaba kumusomesaako hadithi eno nabbi sallallahu alaihi wasallama yabuuza baswahaba mumanyi omwavulu nkupe ayagala gimusomesaako mu luwalabu ne tafsiri yaayo ayagala matini gaayo yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abi Huraira eri mu kitabu bakiyita sahihu Muslim yagamba nti atadiruna manil muflisu qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mataa faqala inna al muflisa min ummati يا من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والحديث رواه مسلم. أقام النبي في محمد صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس ومن قبيت موافل كبي
mumanyi gwe bayita omwavu lunkupe. qalu almuflisu fiina, basahaba bamwanukula ne bamugamba nti gwe bayita omwavu lunkupe, man la dirhama lahu wala dinari aw wala mata, yoyo atayinaayo lwataanu lwonna yadde akantu konna. faqala inna almuflis min ummati, nabbi n'agamba nti gwe bayita omuntu omwavu lunkupe mu bantu bange, man yaati yawma alqiyama, yoyo agenda okujja ku lunaku lwaki alqiyama, bisalatin, nga yakola ki, nga yasaala, wa siyamin, nga yakola ki, wa zakatin, mwana wattu nga yerekereza n'awaayo n'okuwaayo n'akwata, wa yaati qad shatama haza, ajje nga yavumani, nga yavuma fulani, wa qadhafa haza, nga yatemerera oli obwenzi, Allahu akbar, wa akala mala haza, nga yazamanya emali yagundi, wa safaka dama haza, nga yayiwa omusaayi gw'omuntu, obanga ebigambo bye byayitirwako okuyiwa omusaayi gw'omusiraamu yenna. wa daraba haza, obanga alina gwe yakuba, wa daraba haza, obanga alina gwe yakola ki, gwe yakuba booluyi, kuba kibooko awatali nsonga, fayuta haza min hasanatihi wa haza, bakwate ebirungi bye byonna essala ze yasaala, okusiiba kuyasiiba, zaka gye yawaayo, batandika ogiwa abantu, bawooli. fa in faniyat, webiriggwawo hasanatuhu, ebirungi bye, qabla an yuqda ma alayhi, nga amabanja tegannamukola ki, kumuggwako, ukhidha min khatayahum, bagenda kukwata mazambi gabali, faturihat alayhi, bagamukanyugire, obwenzi bwoli babukuwe gatoyendangako, saba Allah taase obuli azamanyo. Thumma turiha fi nnaari, oluvannyuma bamukwate mavumba bamukasuke muki, muliro. Saba Allah tabaraka wa taala taase omuliro. Amina ya rabbi. Faddala. Barakallahu fikum. Abatugoberera abalungi ku mikutu gyaffe, gimuyunga bantu, gimugatta bantu ku YouTube kwetuli, Facebook, WhatsApp, awo oba oyagala otwegattako enamba yaffe weeri wano 0704 26 18 23. mwana wattu beera nga otweyungako, obeere nga osobola okubeera nga ofuna emisomo mwana wattu egikwatagana ku ddiini y'owekitiibwa Allah. Tubeebaza nnyo abatweyunzeeko, mwana wattu mutufudde ab'enjawulo. Rawda Islam Media, taking Islam to the next level, inshallah. Mumbere efaananako bwetyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum salam. Sheikh muganda wafono ali Jinja Idinda Lugerago, amanya ge Lugerago Salimu. Barakallahu fi. Avira ddala nawampanda. Abuuza ekibuuzo nti kikirizibwa okuyimirizaawo ejjamaa nga imaamu tayimiridde mu mimbali buli lunaku? Naam, kikkirizibwa bulungi nnyo imaamu okubeera nga tayimiridde eno n'asaaziza wano. La baasa bihi, essala ebeera ntuufu nnyo, tekiina buzibu. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Muganda waffe Lugerago Salimu, kikkirizibwa okubeera nga mwana wattu muyimirizaawo essala y'ejjamaa nga imaamu tayimiridde mimbali mu buli lunaku mu mbeera efaananako bwetyo. Agamba Abduratifu abuuza okukuba mayiti amafuta kikkirizibwa? Okukuba mayiti amafuta nga tusuubira nti kyekiyinza okubeera nga kitaasa mayiti eno okwonooneka. Wa mayiti ennaku zino alhamdulillah Allah yatuwa embeera ennyangu wetubeera naddala nga twagala ogitransfaringa okuzijja wano kugitwala ewalala. Yatuwa embeera nga abantu batreatinga abafu abo mayiti ezo, neetabeerako na mbeera yonna kasaba gitreatinga. Kakati singa waliwo obwetaavu nga tewaliwo kintu kyonna okugyako amafuta, tukozesa ago. Obutavaamu lusu luno luyinza kukola ki, kunakuwaza bantu bakola ki, baliwo. Tukozesa amafuta, tekiyina buzibu bwonna, kubanga amafuta go gaba tegakosa, wabula gaba gakola ki, gayambako. Naye abasobola okugenda ne bagitreatinga ne bagikuba eddagala, kyekisinga obuki, ekisinga obulungi. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Wabula eno tanbihi, twanguyiriza okuziika baki, abafu baffe. Ebyo byonna bivaawo singa twanguyiriza. Omuntu afudde kiro, lwaki mulinza ssaawa 10? Lwaki mulinza ssaawa 8? Omufuzi genda okuweera essaawa nga 3-4 nga muziisa omufu wammwe. Amma ebyo ebyokulwisaawo abafu oluusi bye biviirako abantu okubeera nga baleekaana. Omuntu n'anakuwaza abantu ekivundu ekikola ki, ekimuvaamu. Tusaba Allah tutaase embeera eyo
tuddeyo ku sunna mu bintu ebyanguyirizibwa ennyo ye mufu. Era omufu aba agamba buli kaseera nti munyanguyirize bw'aba mukozi wa birungi, kaddimuuni mukole ki, munyanguyirize munyanguyirize. Naye ng'abantu tebafaayo, agenda asanga ebirungi bye yabadde akolerera ku nsi. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sheikh onabuuza ku aya ekubiriza okutuukiriza endagaano. Aya ekubiriza okubeera nga mwana wattu tutuukiriza endagaano. Aya ekubiriza okubeera nga tutuukiriza endagaano, aya mpitirivu Qur'an. Naye muzo entandiko ya suratu Al-Maida, ya ayyuha alladhina amanu awfu bil'uqud wa bil'uhud. Abange mwabakkiriza mutuukirize eki? Endagaano. Mutuukirize endagaano. Omukkiriza omutuufu ayina okutuukiriza endagaano. Era ekiraga omuntu nti ayina obunnanfuusi mutima bw'alagaana akola ki? Ayawukana. Eyigiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laga nti ayatul munafiqin thalatha. Riwaya ndagamba nti ayatul munafiqin arba'. Idha haddatha kadhaba wa nyumya limba wa idha wa'ada akhlafa. Bw'alagaana ne munne ayawukana ku ki? Ku njagaano. Wa idha tumina khana, bw'omwesiga akumpanya. Wa idha khasama fajara, ate bwe mubeerako n'obutakkaanya yayonooneka buki? Bwononekisi. So twewala okukutula endagaano kuba kikolwa kya bulabe nnyo, obusiraamu bwakivumirira bwakigaana. Barakallahu fikum. Agamba nti onaabuuza ekibuuzo, agamba nti okuloota Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu bifaananyi eby'enjawulo naye nga tebirabika kuba nti bwe yali afaanana. Oluusi nga talina kirevu bulungi, ekikakasa nti si bwe yali afaanana. Ate bashekhe batusomesa sitaani tesobola kumwefaananyiriza ddala yaba ye newankubadde ebifaananyi tebimufaanana oba nedda. Yagamba Nabbi waffe alayhi salatu wassalamu, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, yenna ndabanga mu ndooto faqad ra'ani aba alabyani, aba alabye Muhammad. Fa inna ash-shaytana la yatamathala bi, kuba sitaani tesobola kufaanana kujjira mu kifaananyi kyange nze Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitegeeza ki? Nti Nabbi waffe alayhi salatu wassalamu amulaba mu kirooto aba alabye. Wabula singa omuntu oyo alabye ekifaananyi nga kyawukanako n'ebimu ku ebyo Nabbi waffe alayhi salatu wassalamu bye yali, kiba kitegeeza nti ekirooto kye si kituufu. Wabula tekitegeeza nti yali sitaani gy'alabye, n'ekirooto kye si kituufu. Byawukana wakati w'okubeera nga sitaani la yatamathal binnabiyi sallallahu alayhi wasallam n'okuloota endooto etali ntuufu ku nabbi. Kitegereka? Naam. Amakulu omuntu omulala yenna asobola okujja ne bamuyita nabbi oba ne bamufaananya nga bw'olaba Yesu. Abantu bajja ne bafunayo ekisajjasajjaawo ne bakiyita nabbi, naye nga si shayitaani. Kitegedde? Ne bamuzannyamu bye bamukoze eki, bye bamuzannyeemu. Kiba kitegeeza nti Yesu la oli ayinza okumulaba ng'olaba ekifaananyi kya muntu mulala, naye abantu ne balowooza nti ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ate nga si shayitaani wabula muntu wa buki, wa bulijjo. Naye embeera eriwo gy'olabiddemu ekirooto ogenda okugiraba oti ng'abamu baga nti alabika ye nabbi, alabika yani ye nabbi, naye nga tajjidde mu kifaananyi kya nabbi kituufu, tekitegeeza nti oyo ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi Muhammad olina kumulabira mu sifa ze ziyalingamu. Ekisookera ddala yali musajja, era nsuubira ekibuuzo ekyo mwekiri, yali musajja nga wakitema, si muwanvu nnyo ate nga si mumpi nnyo. Yali musajja nga bw'asunguwala omutegeera ekifeesi ye emyuka eva mu bweru buno obwa bulijjo nebeera nga ahmarra, ng'emyuse. Ekirala yali Nabbi waffe alayhi salatu wassalaamu nga kathuliha, ng'ekirevu kye kinene. Ekirala Nabbi waffe alayhi salatu wassalaamu kaana la yaakulu sadaqa, yali talya saddaaka. Wa kaana yaqbalu alhadiya, yali akkiriza okulya ki? Ebirabo alayhi salatu wassalam.
wekitibwa nabbi waffe alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam byalinga bimulabwako ennyo yali musajja nga yatabassam nga mwenya nga la yadhaku dhahkatan illa ahyana si kyangu kumusanga nga asese olusisika luli olw'okubwatuka okujjako olw'olumu lwe yasekanga n'erinnyo lye eggego nelikola ki nelirabwa ensonga zaali ntono. yali musajja nga dhukarami musajja wa kisa era nga musajja nga wa kitiibwa bw'atambula bw'atyo olaba ekitiibwa ekikola kitambula ng'ayakaayakana nabbi waffe alayhi salatu wassalam nga basahaba bwe baalaba ng'akira omwezi alayhi salatu wassalam. so ezo ezimu ku sifa bw'oba ozirabye oba olabye nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. barakallahu fikum. Akoze ka continuation wanino seeka era n'agamba nti bw'aba siye ebirooto ebimwefaananyiriza biva ku ki? kiba kirooto nga si kituufu. nam barakallahu fikum. Muganda waffe ndowooza ensonga eyo gitegedde bulungi nnyo naye tekitegeeza nti yo shaitaani. Naam, barakallahu fikum. Sheikh kantwala omukisa guno okwebaza abazadde abatuleetedde abaana ku Mukono Islamic Institute ne Al Huda Junior School Namuyenje. Mwana wattu ne Talbiya Islamic Nursery and Primary School weeyogerere wali eri Wellspring. Abaana ddala mu butuufu tubeebaza abazadde mwenna wabula tubakubiriza abazadde kyate era n'okuba nga we twatuta obuvunaanyizibwa ne tubakomyawo ate era twale obuvunaanyizibwa tusasule school fees mu budde mwana wattu abaana basobole okubeera nga basoma kubanga tetukyalina biseera nabwe kityo mu mbeera efaanana ku bweti. Ate era tubakubiriza abasiraamu muzzeeyo abaana ku masomero kubanga essaawa 5 abasiraamu okubeera nga tukola ki tugenda ku next level mu mbeera efaanana ku bwetyo. twebaza baganda baffe abarawuda Islam Media abavuddeyo okubeera nga mwana wattu basitula obusiraamu okubutwala ku next level. Ayagala twegattako twegattireko tusange ku mikutu gyaffe Facebook, YouTube yaffe, WhatsApp number, WhatsApp groups zaffe. Mwana wattu obeere nga ofuna emisomo egisinga okubeera egy'ebbeeyi mwana wattu egiyigiriza obusiraamu. Tubeebaza nnyo baganda baffe abarawuda Islam Media ne pano yonna ababeera eyo ku kamera baganda baffe Balukumani Bashafiki bonna bannange tubeebaza mu mbeera efaanana ku bwetyo. Nga tweyongera mu maaso n'ebibuuzo byaffe, Sheikh omusiraamu abuuza nti nsaba oyongere okulambulula ndowooza ekibuuzo kino tubadde tukyanukudde naye nam barakallahu fikum. Muganda waffe ow'ekibuuzo yabuuza nti ayongere okulambulula engeri omubaka bwe yali afaanana. Ekibuuzo kyaffe namba 9 ekyo kyoba otwala okubeera nga wuliriza bulungi nnyo kyetegereze bulungi nnyo mwana wattu ojja kufuna ansa y'ekibuuzo kino kyewabadde obuuza mu mbeera efaanana ku bwetyo. Agamba nti Seka onaabuuza nti omusirikale bwankwata ne muwa ssente mu bracket kintu kidogo ndowooza akantu ako nanta nfune omusango. Ekituufu kiri nti tekyetaagisizza kukwata nguzi oba rishwa kugikwata giwa muntu, wabula abantu bawano bamanyirira nti olina okumuwaayo kiraga sisitimu enfu era kiraga tuyinza obutava mu adhaabu omuntu okubeera nga bamanyirira kubeera nga babawa rishwa, wabula waliwo embeera etuuka nga ya ittirar ya kubuwazi akumalira obudde olina bwogenda okugasa nga omaliriza olina okubeerako nekyokoze eki naye leka kukyanguyira olw'ebikolimo bya Allah tabaraka wa taala ebyakola ki ebyajja ku nsonga eyo nga Allah nabbi agamba sallallahu alayhi wasallam Allahu arrashi walmurtash. Nabbi yakolimira omuli w'enguzi n'oyo agikoze eki agiwa n'oyo agiwaayo so tugyewale tusaba Allah tutaase. nam barakallahu fikum. Sheikh yembeera gye tuwangaaliramu gye tutambuliramu tugikoze tutya okubeera nga tugivaamu? Nti okusooka kwa byonna omuntu yeewala okukikola nkaanati amma albalwa newankubadde nga ammati albalwa kyabona abantu bangi naye tugezeeko okukyejjamu. Ng'omusirikale bw'abanga akukutte gezaako teekawo bigambo nga munange ensonyiwa onkwatidde mu zambi omaliza kulaba nga embeera ekoze eki ekaaye nga teri kyakukola yaiza ayagala ssente omuwe ssente akole ki oveewo naye nga tokyesiimidde wallahu taala alam.
nam barakallahu fikum. Sheikh abuuza ono ekibuuzo nti okwekwata mu ngalo kimalako wuzu, era nakola ka continuation awo nti okwejjamu ebinunguko oluvannyuma lw'esswala kituufu. Okwekwata mu ngalo oli okukwata munne mu ngalo tekimala kuuzu, bal waliwo hadithi nga yajja nga ntuufu nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam agamba nti idha iltaka almuslimani, abasiraamu babiri singa bakola ki basinkana, fatasafaha ne bakwatako muki mu ngalo, bagenda okwabulira ekifo ekyo nga Allah amazambi gaabwe agabakoze ki agabasonyiye. Kitegeeza ki nti ye sunna naye okukwata mu ngalo kwa miteeko ebiri. Omuteeko ogusooka musafahatu arrijali birrijali wannisa binnisa, omusajja okukwata mu ngalo musajja munne n'omukyala okukwata omukyala munne muki mu ngalo. Fahatha jaiz, ekyo kikkirizibwa inda jumuhuli lulama, eri abawalimu baffe ki bonna. Ogwokubiri musafahatu arrijalu binnisa, omusajja okubeera ng'akutte mu ngalo ng'akwata mu mukyala, kyawulwamu emiteeko ebiri. Musafahatu arrijalu binisai al ajanibi, okukwata mu ngalo abasajja nga bakwata abakyala abatali baabwe nga batabazira kubawasa, nga mulamu we n'abasigadde mu bakyala abalala ab'ebbali, amateeka g'eddiini gakifuula haramu, oli takkirizibwa kikola ki kukikola, okukwata mu bakyala ba ajanibi. Nabbi yagaana sallallahu alaihi wasallam. Ne wabeerawo okukwata mu ngalo okwokubiri ku nsonga eyo ku bakyala, abasajja nga bakwata abakyala mu ngalo, musafahatu arrijalu binnisai ghairu al ajanibi, ba aqarib, abatali ba ajanibi ab'eŋŋanda, atandikira ku mukazi we, ekyo kikkirizibwa nnyo. Ne tuzzaako maama we, kikkirizibwa nnyo, senga we kikkirizibwa nnyo, maama omuto kikkirizibwa nnyo, n'abasigadde mu b'eŋŋanda. Sunna ne Qur'an yo yagenda bikola ki bikoonako, kitegeeza nti tubeere nga abo tubakwata mu ngalo tewali buzibu kubeera nga tubakwatamu. Amma bali amateeka g'eddiini tegabakkiriza, wallahu ta'ala a'lam. Kati abuuzizza ekyokubiri ku kyo n'agamba nti kibadde kukola ki, agambye nti okwejjamu ebinuuko oluvannyuma lw'esswala kituufu okukola bino. Abamu ku bawali balaba nga kiri makuruhu, kikola ki kitamwa. Olw'obujulizi obwajja ku nsonga eyo tujja kubuyitamu omulundi ogunajja inshaallah. Seeka alabika abadde ategeezaamu waliwo kino okuyisiŋŋanya engalo, okujjamu ebinuuko byebino. Aŋŋamba okwekwata mu ngalo kuno tumaze kiswala n'okola bw'oti, kimalako ebuuzo kyategeeza. Anzi kyemmanyi okwekwata mu ngalo kujjako ng'akifuleezinze bwe tujja kukimubuuza inshaallah. Nam barakallahu fikum. Sheikh abuuza nti kutuba etandika n'abantu bameka? Kutuba bwe tuwera abantu basatu ab'ejjama etandika era egenda mu maaso bulungi. Waliwo abamu ku balowooza nti tulina kumala kuweza abantu 40, abanga balowooza nti tulina kubeera n'abantu 12, naye kullu hadhihi la dalilun alaiha. Abawalimu bamala okubyekebejja obulungi, tebiriiko bujulizi butuufu. So bwe tuweza abantu nga ab'ejjama basatu, ffe nga khutuba yaffe ekola ki etandika. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Sheikh tulina baganda baffe nga bali live. Sharifa Nakasujja ali live on Facebook. Tukwebaza muganda mwannyinaffe Sharifa Nakasujja. Kiwewa Ashrafa Dini naye ali live ku Facebook, embeera efaanana ku bwetyo. Era mwannyinaffe abuuza ekibuuzo nti singa aba asobezza omuntu n'amwetondera naye n'agaana okumusonyiwa, Allah omusango agumusonyiwa ye oyo amwetondedde amusobezza? Adde amugamba amusonyiwe, bw'agaana adde eri Allah tabaraka wa taala ajja kumusonyiwa inshaallah. Wabula ateekewo obukodyo bwonna obulaga nti ono beesootinga naye nga tebannaba kutuuka mu maaso gaani, nga tebannaba kutuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. So beesootinge ku duniya nga tebannaba kutuuka mu maaso ga Allah olw'ebigambo ebyajja nti man kaana indi mazlama falyati waliyaqtassu minni qabla an yaqtassa minni
yawma alqiyama yenna yina kyeyansobya ajje ampolereko eggwanga nga sinnaba kutuuka mu maaso gani nga wakitiibwa Allah. So omuntu baali esootinze nga ku duniya nga tebannatuuka mu maaso gani ga Allah tabaraka wa taala. So ddayo oteekewo n'embeera eraga nti omwekubyeko nnyo, so si kubeerawo nga teweeguyiza ono oba tonsonyiwa lekayo waliwo ababyogera ebyo kasa Allah wange anansonyiwa. Nedda, teekawo embeera kuba gwe wamusobya nga wateekawo embeera okubeera nga omusobya omunakuwaza. Teekawo embeera yonna eraga etuusa omusajja okulaba nti naye musajja mutuufu yeekubye mu mutima, naye okujja n'ettakabbuluzo si kituufu. Sooka ogendeyo akabanga ogadde nsonyiwa muganda wange, ddayo ogwokubiri ogadde nsonyiwa. Bw'atakusonyiwa abeera mubi. Lwaki? innama yarhamu llahu min ibadihi arruhama. Allah asonyiwa oba asaasira mu baddu be abaki abasaasizi. Kati naawe saasira nga bwe kyajja mu hadith, irhamu man fil ardi, musaasire ebiri kuki ku nsi, yarhamukum rrahman, ajja kubasaasirani owekitiibwa Allah omusaasi. Man fi sama, oyo ali luddawa ali waggulu. Wallahu taala alam. Muganda waffe ekiweewa Ashrafa Deen ali live ku Facebook. Muganda waffe barakallahu fikum kwayo obudde bwo n'ebiseera okubeera nga mwana wattu obeera nga otugoberera ku Facebook, ku mukutu gwaffe YouTube n'emikutu emirala gyonna gimugatta bantu. Abuuza nti ddala basahaba baali basalafu? Basahaba be basalafu asooka inda jamahiri ulama eri abo walimu baffe bonna. Omusalafu yasooka ye nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Era nabbi yagamba Fatima namuga nti ni'ma salafu ana laki. Hadithi mpanvu emanyikiddwa mu sahihi al-Bukhari nga nabbi anaatera okufa. Fatima bwagenda nabbi namukuba akaama nasirika n'akaaba, namukuba akaama akokubiri. Fatima nakomawo ng'aseka. Aisha amuga nti mbulirako nabbi byabadde akugamba. Bwe yamuga nti mbulirako nabbi byabadde akugamba, namuga nti sisobola kukwasa kyama kya nabbi nga tannaba kufa. Nabbi yamala okufa namubuuza namwanukula mu bigambo bye yamugamba nti ni'ma salafu ana laki. Yamuga nti gwogenda okubeera mu bantu abasooka okunsinkana Fatima. Kyava amugamba nti ni'ma salafu ana laki, ndi musalafu mulungi gyoli Fatima gyoli. Nekibeera nga nabbi musalafu asooka. Abokubiri be basahaba tebayita salafu mu lulimi, kitegeeza kullu man jaa qablak, buli yenna yajja nga tonnakola ki tonnajja. Newabeerawo istilaha mu mateeka ga sharia, hum sadiru hazihi l umma, be bantu abatandika umma eno min nabiyiha wasahaba, okuviira ddala ku nabbi ne baani ne basahaba. Waman saara ala nahjihim, oba wattabiina ne battabiina. Waman saara ala nahjihim, na buli yenna atambulira mu bwofo obwo ila qiyami saa, okutuusa tunayingirawo ki wetunayingira ku lunaku lw'enkomerero. Yusamma salafiya, tumuyita muki musalafu. Akati obusalafu bwa miteeka ebibiri. Tulinawo as-salafu salih wa aswa'u salafi. Tulina abasalafu ababi n'abasalafu abaki abalungi. Tebayita salafu salih kitegeezaamu abaali ku nkola entuufu okuviira ddala ku nabbi basahaba n'abali mu bufu bwabwe paka Allah wanaatuuka ku kiyama, babayita salafu salih. Amma aswa'u salafi, abasalafu ababi, kullu man khalafa almanhaja sahih, buli yenna yavanga ku nkola ki entuufu ila qiyami saa, okutuusa lutugenda okusinkanani Allah tabaraka wa taala. Yusamma aswa'u salafi, basalafu baki babi. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Sheikh omusiramu abuuza nti singa omuntu afa naye ng'afiiridde wala nga Kenya nga bamuziika Rwanda nga bajja mutuusaayo mu nnaku nga 2, kikkirizibwa okumunaaza emirundi 2 eri gy'afiiridde ne gye banaamuziika? Okunaaza omuntu emirundi egisukka mu gumu kikkirizibwa, naye nga waliwo ensonga. Singa embeera eba eriwo etugamba kumunaaza mulundi gusukka mu gumu, tumunaaza. So watabeerawo mbeera, tewaliwo nsonga lwaki tumukola ki tumunaaza emirundi egisukka mu gumu. Ekyokubiri, tukubiriza abantu obutatambuza mayiti, si nkola yaffe ya busiraamu. Tuwaafiira nga waliwo abasiraamu ng'alina waafiiridde, tumukwate omuntu oyo tumuziike awali basiraamu banne, era tusabe Allah tabaraka wa taala amusaasire. Edduwa zijja kuba zimutuukako, emirimu gye gijja mutaasa insha Allahu taala
wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Mu butuufu abantu abasinga obungi balowooza nti abantu be baziika mu makbure ezifaananako bwe zityo makabir mwana wattu baba bankuseere baba baavu baba tebalinaako baabwe so mere efaananako bwetyo abasiraamu bannange entegeera eyo nnema kubanga baba tebalundudde gye baava kuva ddadda nga ne nabbi waali alayhi salatu wassalaamu asiraamu nga balina baziikibwa nti baziikiddwa wano nga tebatunuulidde famire wabula abasiraamu b'e Madiina nti balina ekijja kyabwe walinga ekyalo abasiraamu b'e Makka balina ekijja kyabwe so si nti tuziika mu famire ya gundi la enkola ya jahiliya si yaffe kirimu ebirungi bingi bw'abanga omusiraamu atandise okuba ttooki n'akyetegereza wallahu ta'ala alam. So okutegeera mbu okuziika omuntu kulimbo kitegeeza ey'obusiraamu kitegeeza kubeera mu nkuseere entegeera ki nnema mu mbeera efaananako bwetyo. Sebo Sheikh ate kiri economic friendly mwana wattu mu butawestinga resources ez'ensi abantu abalala we bandibadde bakozesa mu mirimu emirala mu gyenkulaakulana ate ng'osanga nti wano waliwo kijja kya gundi kya famire gundi wano waliwo kijja kya famire gundi so nabwe ekityo tukubiriza gavumenti bwe tukola ekintu kino tetukikola mu bubi oba nti abantu bankuseere tebalinaako baabwe wabula kigasa n'eggwanga okutwaliza awamu mu mbeera efaananako bwetyo. So mu mbeera esinga okubeera ennungi baganda baffe tuziika abantu mulimbo nga mwana wattu si lwakuba nti bankuseere. Agamba nti Sheikh nina gwe mmanja naye twakola endagaano yaweddeko naye yali yansingira poloti ye kati yaŋŋambye waliwo gy'agenda okuntwala bampe ssente ndekeyo endagaano ye nkola ntya kuba nsuubira bagenda kumuwa ssente za liba ate nga nange hakki yange njagala. Okusooka kwa byonna asooka agende yeetegereze ze bagenda okumuwa bagenda muwa riba ebeera riba funa engeri gy'osobola okutaasaamu muganda wo kuba kiba kitegeeza alemereddwa. Oyinza omugamba nkuwaddeyo akaseera yayongera okunoonya ssente wati owekitiibwa Allah tabaraka wataala yatulaga nti omuntu aggulawo omulyango gw'okulya riba aba aguddewo omulyango gw'okulwana ne Allah n'omubaka we. Oyagala kuleka muganda wo agenda alwane ne Allah n'omubaka we? So funa engeri gy'osobola okutaasaamu munno oba omuwaayo kadde muweeyo akadde. Allah aga nti ya ayyuha allazina amanu yagamba nti abange mu abakkiriza ti la taakulu riba adhaafa mudhaafa temugezangako okulya riba oyo nga mugenda mweyongezaamu. Aya endala yagamba nti fa in lam tafaalu bwe muba temukikoze ekyo fa adhanu biharbin min Allahi wa rasulihi mulangirire olutalo kwani ku Allah n'omubaka we. Tusaba abantu abasobola okuyamba ku bannaffe obutalya riba mu kikole kubanga kya bulabe era kyakabenje gye tuli. Saba Allah kitutaase. Barakallahu fikum. Sheikh mu butuufu ku nsonga eyo tujja kusaba otutungireyo omusomo njasaba bakama banga ba Rawda Islam Media Sheikh otutungireyo omusomo mwana wattu ogututegeeza riba na buki omuntu wayinza okumwewala kubanga ensonga ya riba abantu balina ebibuuzo biyitirivu nnyo ebikwatagana ku riba nabwe kityo mu mbeera efaananako bwetyo. Baganda baffe tugenda kwongera okubeera nga twetegereza ensonga efaananako bwetyo kusobola okubeera nga tutaasa baganda baffe okubeera nga bagwa mu zambi ly'okubeera nga balwanagana n'owekitiibwa Allah. Agamba nti yasaalidde mu masjidi emu nga bakeereyesezza okwaziina bwe bayaziinye ne batuuka ku kigambo ekigamba nti hayya ala alfalah. Oluvannyuma lw'ekigambo ekyo mwana wattu yazizzaako qad qaamati ssalaa ng'ate kwabadde kwaziina ne tukima esswala ne tutakima swala. Oluvannyuma lw'okwo kwabadde ng'okwaziina ye kwe yalowoozezza nti kwabadde nga kwaziina ate mwana wattu we yatuuse ku kigambo ekigamba nti hayya ala alfala oluvannyuma yazizzaako ekigambo qad qaamati swala era ne batakima swala. Kiri kiti ekyo. Akusooka kwa byonna okwaziina kwa miteeko mingi olw'enjaziina ya tardid ey'omuntu okubeera nga yaziina oba akima esswala
nga naye agikimanga akola ki ayaziina ate bayinza okuba kye bakozesezza ate bawa fatuwa bawalimu baffe nti ku kyalo we baziina nga bazinye mulina emizikiti mingi naye nga baziina okwaziina okwo kwa kyalo ekyo ekikimu kubamalira bayinza okuba emizikiti mingi naye nga bano bakereye bo mu kukima esolaati ne bakozesa sisitimu ey'okwaziina ebeka emeka ebiri ku nkomerero bo ne bakima essola yona n'alowooza nti babadde bakola ki baziina so genda weetegereze enjaziina z'omubaka Muhammad yayigiriza wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Sheikh, kyobadde otegeezaamu nti senga omuzikiti ogumu guba gwamaze dde okukola okwazina nga kati mu kibuga emizikiti gyaffe miyitirivu osanga kwako edi eno kuliko emizikiti kuliko ne wano nakasero bitya fatuwa yajja ng'eraga nti nno abalala abakulembedde mu kwazina abalala babaagadde bakima bukimi. Barakallahu fikum. Sheikh abuuza ekibuuzo nti okuwuliriza ennyimba mu earphones zange kiramulwa kitya Sheikh? Ziri mu earphone, ziri mu outside earphone, music yasigala aliki haram. Al-haram Allah yamugana mu Qur'ani, Nabbi Muhammad yamugana sallallahu alayhi wa sallam. Mu Qur'ani Allah agantu wa minan nasi man yashtari lahu al-hadith liyudilla an sabilillah. Mu bantu waliwo abateekawo omuziki ogwo babuze nagwo abantu okubajja ku kkubo lyani niwe ekitiibwa Allah. Abdullah ibn Mas'ud yavunula ayo naga nti innahu la agani music yennyini Allah gwe yali akola ki gwe yali ategeeza mu sunna nabbi yaga nti la yakunanna aqwam waliwo abantu abagenda okubeerawo yastahilluna al-hira nga bino babifuula halali naye nga biri ki haramu mu byo al-hira obwenzi wa al-khamri n'omwenge wal hariri n'engoye zaaliri wal ma'azifi n'omuziki abantu bagenda kugufuula halali nga Allah yagufuula ki haram. So tugwewale tuguveeko. Barakallahu fikum. Sheikh, waliwo nno ku nsonga eyo yennyini waliwo abasoma aya ndowooza eri mu surati Shu'ara naye mwana wattu waliwo awo weetuuka negamba nti illa alladhina amanu okujjako abo abakkiriza. Kati oli ayinza okubuulizaawo nti kati wano Allah yali ategeeza baani kubanga aya yajja eyogera ku baki byawukana. Tuyina kye bayita ash-shi'ri wal ughniya aw al-aghan, tuyina kye bayita ebitontome ne kye bayita ughniya ennyimba zinena ddala za omuziki. Ebitontome amateeka g'eddiini tegakugaana kubikutontoma kasita byoba otontomamu tebiriimu fawahish nga tebiriimu buseegu omuntu asobola okukola ki kutontoma naye Allah yaga nti washu'ara'u yattabi'uhumul ghaawun abatontomi ababagoberera babeera babuyabuya babeera basirusiru abatalina magezi. Allah najjamu abakkiriza bali abakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala naga nti illa allazina amanu kujjako abakola ki abakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala ne bakola emirimu emirungi ne bakola nga Allah bwe yakinyonnyola. Tugamba tutya nti mu mbeera efaanana bwetyo ebitontome byo Allah yatuta amma kye bayita oluyimba nga lusengeke luliko alatu musiqiya ekyo Allah yakigaana kujjako ebivuga bya mulundi ogwo Allah bye yatukkiriza mataali naye litali ttaali la tugezaako okubeera ng'olikozesa. Tusaba Allah tutaase. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Seka dyetaali nga lirimu alatu musikiya alhamdulillah era nalyo tutambule nalyo oba lino eryaffe bwe libeera mu musikiya la tulina kubeera nga tukuba ttaali kye bayita ttaali nabmentioninga ttaali nga muntu yennyini yalikuba oba liba recordings nga naye ttaali nalyo siki si lya muziki. Barakallahu fikum. Tali wallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Sheikh, okuba n'emikwano egitali misiraamu kiri kitya? Kwani kitali misiraamu wekitibwa Allah yatugaana yagamba Allah mu Qur'ani la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya omukkiriza tafuulanga omukaafu nga mukwano gwe min dunil mu'minin ng'abasiraamu we bali. ومن يفعل ذلك أقولش فليس من الله في شيء والله تينا يوشي كان تكون إلا أن تتقوا منهم تقى ومكافو كجا كونغو مكواني ngoyina kyogenda kumutya nti amusajja ayinza okuntusaako bulabe buliwa buno so omukaafu tetukkirizibwa kumufuula ki
mukwano gwaffe wal ilmu inda Allah amma mbine bya bulijjo tukkirizibwa mu kumuwaayo kantu neibawo kumukolerayo bya birungi n'okumusenda senda okuyingira eddiini hadha la ba'sa bihi n'okumufuula mukwano gwo gw'omunda la Allah yagaana amma ku kino ekyokubiri Allah yagaana nti la yanahaakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fi ddiin Allah tabaziyizangako kugamba kubeera n'abakaafu kolagana n'abakaafu mu ngeri eza bulijjo abo batabalwanyisa ku ddiini yammwe walam yukhrijukum min diyarikum ne batabafulumya mu mayumba gammwe antabarruhum okubayisa obulungi mu nkolagana eya bulijjo watuqsitu ilayhim n'okubeeranga mulongoosa gye bali inna allaha yuhibbul muqsitin Allah tabaraka wa taala ayagala nnyo abalongoosa Allah naga nti innama yanhaakumullah tuli mu nkolagana eza bulijjo so si mukwano guli ogw'omunda ogw'ekimemette ogw'omukikwano ogw'ekimemette tuguwa musiraamu omukkiriza yekka wallahu taala alam. Barakallahu fikum abalabi baffe abalungi ku mukutu gwaffe guno omuganzi Rawda Islam Media tubebaza bannange akaseera kemwerekereza baganda bange ab'ekiboga Lwamata bannange tubebaza amiri w'ekiboga Kiboga district bannange tukwebaza okubeera ng'otugoberera baganda baffe bonna bali mu bitundu ebyenjawulo abali mu Greater Masaka abali mu Greater Busoga region abali mu Greater Tolo region and whatever all we are very happy okubeera nga mwana wattu mutugoberera ku mikutu gyaffe nga muwaayo obudde abali embalala bannange mwebalire ddala bali mu Northern region bannange mwenna tulabira ddala nga mutufudde abantu ab'enjawulo mutufudde ddala mu butuufu ekyo naffe kye twali tetusuubira kubeera nga tutuukako. Rawda Islam Media kati olwaleero atagiriiko ate gwasigadde emabega bannange weeyunge ku mukutu oyagala tweyungako genda ku Facebook ku mikutu gyaffe gyonna Facebook, YouTube, WhatsApp group and whatever n'ennamba zaffe zonna 07 26 18 1823 beranga mwana wattu tweyungako olw'empeereza ey'ekimmemmete empeereza ey'ebbeeyi mwana wattu ate nga mwana wattu ekulaakulanya so nabwe kityo baganda baffe bonna bannange abali mu bapanelist ba Rawda Islam Media bannange mwe musinga okubeera ab'ebbeeyi tusaba ow'ekitiibwa Allah abeerenga nammwe abawaamu ekisinga okubeera ekirungi n'abatugoberera mwenna mwana wattu mutufudde abantu ab'enjawulo mutufudde ekyebbeeyi mu nsi muno. Sheikh agamba nti nno bw'oba ogenze mu periodi kiki kyotakkirizibwa kukola? Biwerako omuntu byatakkirizibwa kukola ng'agenze mu periodi. Ekisookera ddala tasaala. Agenze mu periodi tasaala. Tasiiba. Agenze mu periodi tasiiba. Teyeegatta na musajja. Mwana wattu ng'ogenze mu periods tokkirizibwa kwegatta na bbaawo. Teweetooloola kukola tawaafu e Makka. Teweetooloola kukola tawaafu kye tuyita tawaafu okwetooloola Kaaba ng'oli mu mikolo egya hijja. Ebigambo ebyo abawalimu babyogerako nga kuliko obujulizi. Kisookera ddala eky'essala nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ara'aytu mithla kunna naqisaatu al-aqli wa diin. Sirabangako bafaanana nammwe oba mithlahunna bafaanana n'abakyala nga amagezi gaabwe bambi makendeevu n'eddiini yaabwe ki nkendeevu. Ne bamugamba nti wama nuqsaanu diinuhunna obukendeevu bw'eddiini yaabwe buva ku ki? Yaga nti ara'ayta tolaba idha hidna bwe bagenda mu ki mu nsonga la yusallina wala yahidna wala yasumna tebasaala n'okusiiba tebakola ki tebasiiba. N'agamba nti ekyo kitegeeza obukendeevu bwaki obukandeevu bw'eddiini yaabwe. N'agamba nti ate obukendeevu bw'amagezi kitegeeza nabbi yagamba sallallahu alaihi shahada y'omusajja omu Allah yateekawo abakyala bameka babiri fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa mar'atani mimman tardawna min ash-shuhada batabeera basajja babiri fa rajulun muleeteeyo omusajja omu wa mar'atani n'abakyala bameka babiri kibeera nga shahada y'omusajja omu Allah yateekawo abakyala bameka babiri. Nabbi yaga nti dhalika nuqsaanu aqluhunna ekyo kiraga nti obwongo bwabwe Allah yalabanga bulikooko obuki obukendeevu. So
omukyala kyetubadde twagala mahallu shahidi nti bwebaba bagenze mu nsonga tebasaalira tebakolaki tebasiiba kama qala alayhi salatu wassalam. Amma ekyokwetoloola Kaaba, Aisha bwe yajja nga bagenze mikolo gya hijja yali ali awo ku Kaaba, nabbi agenda okumulaba nga ajja akaaba Aisha namuga nti malaki obadde ki anafisti ogenze mu nsonga. Fa asharat bi ra'siha, nalaza n'omutwe gwe Aisha ti naam kiyengenze mu nsonga. Nabbi namugamba alayhi salatu wassalam if'ali kulla shay, kola buli kintu kyonna illa tawaf, buli kimu kikola okujjako okwetoloola ki Kaaba. Wadhalika anna tawaf bimathabati salah, kyebayita tawaf eri mu kifo kyaki kya salah. Ekirala kyetukonyeeko kyokugenda mu nsonga z'obufumbo, yagamba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ng'ayogera mu Qur'an ekitiibwa wa yasalunaka anil mahid, bakubuuza ku bakyala bagenze muki mu nsonga. N'agamba Allah kul huwa adha, abakyala abo bagenze mu nsonga, obwo okugenda mu nsonga omusaayi ogubavaamu bubeera bukyafu. Fa'tazilu nisa, mwewala abakyala bwe babe bagenze buki mu nsonga fil mahid, wala taqrabuhunna, temugeze okubasemberera hatta yatuhurun, okutuusa nga batukudde. Fa idha tatahharuna, bwe bamala okutukula fa'tuhunna min haythu amarakum Allah, mugende gye bali nga Allah bwe yabakola ki. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, Allah ayagala abantu abeetukuza era ayagala abantu abaki abantu abenenya. Saba Allah tabaraka wa taala ataasa embeera eyo. Waliwo ebintu ebirala nga mukhtalafu fihi, nga byayawukanamu baba walimu ng'okusoma Qur'an omuntu agenze mu nsonga, naye ekigambo ekyasembayo teri kigaana mukyala agenze mu nsonga kusoma ki Qur'an. Era mu byayawukanwamu mulimu ng'omukyala okuyingira mu masjidi ng'ali mu nsonga. Mu byasembayo bigambo biraga nti omukyala teri kimugaana kuyingira mu ki masjidi. So ebintu ebyo mukhtalafu fihi byayawukanwamu, naye tewaliwo bujulizi bwangu kunalabulaga ekyo okukwata ku Qur'ani okubeera nga omukyala ayingira mu masjidi, ate nga waliwo obujulizi obulaga ekyo. Obujulizi obulaga ebyo kyekiri nabbi kyagamba nti if'ali kulla shay, kola buli kimu. Amakulu ne Qur'ani soma, n'omuzikiti gendamu, wane we yali bwali muzikiti. Illa tawaf, nabbi yatuma Aisha mu masjidi yamugamba nti inni haid, nze ndi mu nsonga. Aisha yamuddamu ki? Nabbi yamuddamu ki? Yamuga nti inna haidataki laysat biyadik, haidu yo teri muki teri mu mikono gyo. Kiba kitegeeza nti okuyingira mu masjidi tekirina buzibu eri omukyala agenze muki mu nsonga. N'ebigambo by'abawalimu ebirala bingi, naye abamu ku bawalimu bo balaba banywerera ku mukyala obutagenda mu masjidi ng'ali mu nsonga, mukyala obutagenda obutakwata ku Qur'an. Tokwatako, naye ng'ekituufu akkirizibwa ogikwatako, nabwe kityo akkirizibwa okugenda mu muzikiti. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Sheikh tugenze barakallahu fikum. Mu butuufu mwannyinaffe waliwo yabuuziza ekibuuzo kino, naye nkakasa nti no tulabika twakuzeemu. Kigamba nti senga mbeera mpuliriza oluyimba nga luwaana Allah oba nabbi, nakyo kiri haramu. Kasita lubeera nga luliko biri ebikyamu, alaatu musikiya, ne lubeera nga lwogera Allah Allah. Ate kuba walimu nga Sheikh Ibn Uthaymin yalaba nti yafuna emisango ebiri. Musango ogusookera ddala kwe kuddira Allah n'amuteeka ebintu akdhaari, ebintu ebitamu, ebintu ebyennyalwa ng'omuziki kyennyalwa mu ddiini, neggwe noddira Allah ng'omuteeka mu byennyalwa, kyabulabe. Kati yalaba nti ofuna empeera y'ekyo n'ofuna n'empeera yaki y'okuwuliriza ki omuntu eyakikola, n'ayimba oluyimba ng'alutaddemu omuziki ate n'awaana Allah. Kyaba akoze ekyokuwaana kirungi, naye akitadde mu akdhaari, mu bintu ebyenyinyalwa, awaana Allah n'omuziki ogwenyinyalwa mu ddiini, kyabulabe. Saba Allah kitutaase ffenna. Barakallahu fikum. Sheikh mbadde nsaba tumalirize n'ekibuuzo kino insha Allah. Sheikh, okusoma Qur'ani mu swala nesigiriraanisa amakulu mulaka esooka n'ensoma ikhlasi baada surat al-Fatiha n'ensomerako ikhlasi, mulaka ey'okubiri n'ensoma aya ez'esatu ezisembayo mu surat al-Baqara, seeka kyo kiramulwa kitya? Kiri jaiz. Nabbi kennyini sallallahu alaihi wasallam yatulaga obutuufu bwakyo
yekenyini ekikola min afaalihi bwe yasalanga salatu bagita tahiyatul masjid raka ezisooka yasomanga suratu al-fatiha ku raka esooka nasomerako kul huwa allahu ahad ate ku raka eyokubiri nasoma al-fatiha nasomerako kul ya ayuha al-kafirun. Kakati tewaliwo nsonga etugaana kikola nga nabbi yakikola. Ikhlaasu eri eno muzisembayo. Kafiruna ate oyisaawo essula namba nga tonnagitukako ikhlaasu kiba kitegeeza teyalagaanisa. Nabwe kityo nabbi we yali nga wali ku salaatu maqaamu Ibrahim era yakolanga bw'atyo ng'asoma ikhlaasu ku raka esooka ne ku kafiruna ku raka ekola ki esembayo. Eyo ye sunna era bw'oba okikoze la baasa bihi. Bwe baabuuza maama waffe Aisha okusoma ensoma efaanana bwetu yagaa nti kullun kitaabullah, kyonna kitabo kyani kya Allah. Allah yatugamba faqra'u ma tayassara minhu, buli omu asome kimwanguyidde. Buli omu asome kikola ki ekimwanguyidde. Okubanga ekinyanguyidde mu raka esooka eno suratu nnaasi, ekinyanguyidde mu raka eyokubiri suratul Baqara. Kati buzibu kyo buŋŋaano osoma nga Allah yatugamba yekennyini faqra'u ma tayassara minhu, buli omu asome ekikoze eki ekimwanguyidde. Wabula bw'obanga oliranyisiza n'ova eri ngodde eno teri kubuusabuusa huwa al-afdal, kyekisinga obulungi. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, abalabi baffe abalungi aba Rawda Islam Media tubagamba nti mu butuufu ffe tusinga mu kintu kino. Rawda Islam Media ffe tusinga mu kintu kino. Inshallah tufuula mwana wattu tusaba w'ekitiibwa Allah tukuumira awo we tugendedde mu mbeera efaanana ku bwetu. Tukakasiza ddala nti tulina baganda baffe abali mu diaspora, abali mu America, abali mu UK, abali mu Saudi Arabia, Dubai, batugoberera. Bannange muli babbeeyi nnyo, tusaba w'ekitiibwa Allah nammwe abafuuluku naffe atufuula okubeera ab'ebbeeyi mu mbeera efaanana ku bwetu. Twebaza baganda baffe ababadde ku pano, mwana wattu abadde mu kamera, muganda waffe Lukumani, muganda waffe Lukumani wali okubeera nga mwana wattu abatuusaako ebintu bino eno ababaddeko ne bivaayo smart. Ndowooza mulaba nti kamera kyekyo mu mbeera efaananako bwetyo. So Rawda Islam Media is unbeatable media platform. Please come and join us at Rawda Islam Media. Beera nga mwana wattu otusubscribinga, obeere ng'otulaba mwana wattu okubeera nga tugoberera programu eno ey'okuddamu ey'okwanukula ebibuuzo n'emisomo gyaffe emirala. Rawda Islam Media mu bimu byekola mwana wattu kwe kubeera nga ejja n'okukavalinga dalasa zino ezaffe ezibeera mu masijidi. Mwana wattu tubeebaza baganda baffe okuvaayo okubeera nga basitula obusiraamu okubutwala ku next level. Tusaba ow'ekitiibwa Allah abeere nga abatukuumira baganda baffe abasinga obulungi, abasinga mu kintu ekyo insha Allah. Mu butuufu twebaza bonna ababeerawo okubeera nga baanukula ebibuuzo. Mwalimu waffe Sheikh Abbas Senkuba Sonko ow'omutalagwe, bannange tumwebaza. Nabwe ekyo twongera okubategeeza abazadde abakyali eyo nga tonna bakuleeta mwana ku Mukono Islamic Institute gwasubwa kubanga mwana wattu wali eri obusiraamu obwannamaddala ate n'edduniya tetugirese. Abaana baleeta zi first grade mu luzungu ate abaana baleeta zi first grade mu theology. Mwana wattu obanga tonnaba ku enrolling for, please endeavor there to enroll on us. Join us at Mukono Islamic Institute, the only and the number one school in Uganda, inshallah. And Al-Huda Al-Huda Junior School Namuyenje, please enroll on that school. At least okubeera nga mwana wattu otwalayo omwana wo ateekebwe mu ndere entuufu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ti kullu mawludi yuladu ala alfitra. Kakati agenda okuuma obubumba obwo mwana wattu ye Al-Huda Junior School awamu n'ekyo ne Talbiya Islamic Nasalan Primary School bweyogerere mwana wattu tubeere nga tutwalayo abaana baffe. Sheikh ebiseera ebisinga budde bwe butusalako mbadde nsaba mu butuufu mu butaagaane osiibula abalabi baffe. Atuufu sitera kuwanvuya nnyo naye tubeebaza. Inshallah byonna bye twogeddeko Allah abeere nga atufuula ebyo era tubeere nga tubinywererako. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.